Ng'enkola bwe zeebeera n'olunaku olwaleero bwe gubadde ng'omubaka wa Butambala mu lukiiko lw'eggwanga olukulu Muhammad Muwanga Kivumbi amyuka pulezidenti wa NUP mu Buganda ng'atwalibwa ku kkooti e Butambala mu by'okwerinda eby'ekitalo n'abasibe abalala 24 nga babavunaana emisango egy'obutujju. Okwawukanako n'omulundi ogwayita olunaku olwaleero bakkiriza ab'enganda n'emikwano okuyingira mu kkooti okulaba ku bantu baabwe. Kkooti eyaggwa omulamuzi Deo Sejjemba yali yalagira oludda oluwaabi okwekebejja abaana ababiri okuli Mawanda Paulo ne Muyinda Wilson okukakasa oba ddala nga tebannaweza myaka 18. Era kye kitandikiddwako mu kkooti olwaleero. Omusirikale w'amakomera Nicholas Katushabe n'asomera omulamuzi ebyava mu kwekebejja abaana bano ababiri ne kizuulwa nga Po Mawanda yasangiddwa nga tanaweza myaka 18 wabula nga Wilson Muyinda nga kigambibwa nti ye yagiweza dda. 19 Mawanda Paul, the available radiological evidence reveals that the prisoner is below 18. Kyokka wabaddewo enkalu bannamateeka b'abawawaabirwa bwe bategeezezza nti Muyinda tanaweza myaka 18 era nnyina n'avaayo okukakasa kkooti nti mutabani we akyali muto wabula omulamuzi bw'amusabye ebimwogerwako n'ategeeza nga bwe yabadde tazze nabyo nga yabireeseeyo eka. Omulamuzi alagidde ababiri bano batwalibwe Naggulu mu maka agakuumirwamu abaana abato mu kifo ky'okubazzaayo mu kkomera. Era omulamuzi awadde Mawanda omukisa n'amubuuza oba bw'amuyimbula taafune buzibu. Mawanda kyakakasizza mbu ajja kuba bulungi. Buuza okafuta n'ofuluma ebwere kulowooza obulamu bwo tebubeere mu matigga. Sisobola buzibu enjatuusibwawo sina buzibu enjatuusibwako ng'azisembazazi. Omulamuzi awummuzaamu kkooti okumala eddakiika 40 era wano abamu ku bazadde n'ab'enganda z'abakwate balaze obwennyamivu nga bagamba nti abantu baabwe babalanga bwemage. Abaana baffe bababonyaabonya batusindike mu high court okusinga otusiba wano mwene kkooti twewuba tuva wala tukola kye abaana baffe baba bavunaana. Kkooti bwezzeemu okutuula omulamuzi aliko ensonga z'awadde ezimuganya okuwa Mawanda okweyimirirwa ng'ezimu ku zo agamba nti embeera y'obufuzi mu kitundu kino Mawanda gy'ava tennaba kutereera ate ng'omusango oguvunaanibwa Mawanda munene ddala ng'okumukkiriza okweyimirirwa kyanditeeka obulamu bwe mu matigga. Omulamuzi era akkiriziganyizza ne bannamateeka b'abawawaabirwa ng'oludda oluwaabi bwe lukutte akasoobo omusango guno era n'alagira okudda mu kkooti ng'ennaku z'omwezi 14 omwezi ogujja nga bamalirizza okunoonyereza kwabwe. Our request and would like to invite this court to be a lot more stern and a lot more categorical so that at the next appearance state is either ready or try to keep up. Or we invite court because, Your Honor, this court is closed with a lot of authority, including dismissing a matter if state keeps dilly-dally, as we are saying. I am certain all of us are interested to see that there is a meeting of the end of justice in this matter. Bo balooya b'abawawaabirwa bagamba nti bakakafu nti oludda oluwaabi tulina bujulizi okuggyako okubuzaabuza kkooti. Kituze twogerako bw'oba tonnafuna bujulizi omuntu oba okwata wangi funa obujulizi bwe weetaaga then okwata omuntu ng'okakasa nti ono tumwinako obujulizi obuwerera ddala otandikira awo naye ne batwetolooza naki tebannakomiitinga. Kyokka wadde biri bityo bagamba nti baliko we batuuse olaba batuuka n'okukkiriza kkooti nti kubakwate kuliko abaana abato ab'oludda oluwaabi kye babadde bawakanya nga kw'otadde n'abanoonyereza ab'amakomera. Kubanga mujjukira state ereega nti bonna abantu bakulu ne statement n'ebirala kati ebeera wiini esookerwako. Omuntu yenna ng'agenda kuleetebwa mu musango poliisi erina obuvunaanyizibwa obukebera emyaka gye kuba no tekyakolebwa. Poliisi yabaleeta mu kkooti ng'ebaleese ku musango ogwa malicious damage to property n'abamu ku incitement. Wabula bawera nti wadde nga gavumenti egezaako okubuzaabuza omusango gw'abantu abattibwa mu maka ga Muwanga Kivumbi si bakuguvaako ng'essaawa yonna ab'enganda z'abantu bano balina okufuna obwenkanya. Bino si by'amateeka kuba singa by'amateeka abantu 7 battibwa mu maka ga Honorable Muwanga Kivumbi.
ne gavumenti ensirifu ku ebyo negamba nti ate mmwe abaafiirwa abantu bammwe yemmwe batujju baabalumba maka gammwe ne batta abantu bammwe kati yemmwe batujju naye gavumenti nsirifu ate nene ensonga tujja gidda tugenda giremerako paka tukimanyi bulungi nnyo nti bo baliwo okulaba nga batukandaaliza wano naye naffe twagala okukibategeeza ky'abantu beekyaye wawo abantu abaafuna ebisago mu sikaffe eyo twagala gavumenti ebajjanjabe era tukubira omulanga paalamenti eddemu etunule mu nsonga eyo. Muwanga Kivumbi ne banne baakwatibwa ab'ebyokwerinda mu kulonda okwakaggwa nga 15 omwezi ogwa January ne bavunaanibwa emisango egy'enjawulo okuli n'obutujju.